The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k Deluxe, 300k VIP and 3 million a table. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there! In the effort to put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024, organized under the theme Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics. The conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Residence and Conference Center, Toronto Downtown, 80 Copperidge Street, Toronto, ON M58-0J3. Be a part of the chain and get your early bird ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragirls.org or send us an email on info@theamaragirls.org or call +1647 616 1415. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba naife aba business card mudikola nti naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Shame manja ke manya kange we bali kubeerako na kulaba subscribinga likinge atera o sharinge. Yes, abagala okugenda Canada kansoke mpisewo bulango nga tetunagenda wala. Abagala okugenda Canada enaku z'omwezi ga 11 ku naku z'omwezi 12 October waliwo conference eriwo invitation ya kakadde kamwe emitwalo 5. Era gowe nali nga wayagala dogene Canada naye nga obuzibu bwa invitation weri atera basobolera ddala bulungi okuyambako ku visa igwe anabeera nga wetaase okugendayo. Ramen Hair Sport basangibwa Kabowa ku kizimbe kya St Anne ku kubo lya Gabunga Road. Yes, omukulu w'ekika ky'Emmamba. So gendawo bakuyoyote omutwe ku mutwalo gogokka ng'ofunirako ne kamasaji. Nino omukulu ali mu kutrendinga nga abanja omwana wa mubanja weninwaji. Simanyi oba mazima oba si mazima because tetunawulira side of the story eya Winnie. Era agenda kuba tunyumyanyumyamu naye kuba namulabye abanja mwana ayagala mwana je baleko ssebo kale nyabo nawe je baleko nesimye okulabako nange okusanga nyabo omwana ali atya omwana right now nina kubuuza mami we Winnie we nina kubuuza Winnie bwagambe wamusinkana ddi namusoma no Winnie namusinkana mu 2010 yeah nze yali asoma ewa Namasuba Enyabo ye yali takyasoma yali atudde senior 6 yeah nga goli mu class no she was ahead nesagala nyo kwogera class because people will start judging her yeah because of the age difference Winnie tafaayo
anti tafaayo naye ate sandyagadde ate kigende nnyo mu public because people judge yanenga yali ansingako kuba gwe wali okyali mu high school exactly nga ya ali mu vac ya senior 6 bwe kiri nemweyagala yenyabo wategeera ddi nti ali lubuto lwo Winnie yangamba era mu 2010 wenyini wenategerera 2010 yajja nangamba ndi lubuto ebintu bisobye reaction yo nze nayimirira ku bigere byange n'amagulu gange abiri ne mugamba ekyo kiri fine ngenda ku standinga naawe mu mbeera okiwulira era nenkuma ekigambo kyange nobeera naye yes nembeera naye mwewasa kitegeeza oba bino bya boyfriend ne girlfriend byalinga bya boyfriend na girlfriend naye nga mubeera wamu nga tubeera wamu mwali mubeera wa tubeera namasuba side wa namasuba ewa muzeeyi bamuyita anko wange Kibirige mbayitawo wa Kibirige kitegeeza muzeeyi Kibirige yali amanyiiko ku Nnwagi nga mmanyi bulungi nnyo nobeera naye paka ddi paka kuzaala Winnie nabeera naye newe yazalira nga era tuli fena n'omwana n'akula naweza 1 year and a half around there era nga tuli fena yes mwawukana ddi twayawukana ng'omwana agenda kuweza ndowooza myaka ebiri awo ng'omwana wagenda wetwawukanira awo omwana gwe wamutuuma amanyi mwana yeddira ki omwana wa mamba bamuyita Destiny Mirembe Sewati erya Sewati mami yali mujjako n'engali eryange tenali muwadde erya Mirembe anko we wetwali tubeera awo yali muwa then erya Destiny mami we yali muwa taata wa Nnwagi yamanyako ku bino nti ye gwe taata w'omwana dadi akimanyi sezaala wange abasezaala wange akimanyi bulungi nnyo era mmanyi n'ensonga azimanyiko bulungi because wetwayawukanawo ne Winnie yadda wa muzeeyi we okitegera naye nga alinga alina wakolakola nga buli mu bwakuyiyayiya bwe butyo naye nga ngendangayo nga avudde ku ssomero nendaba kwani ku Destiny so omuzeeyi amanyi bulungi nnyo wagendanga ewa muzeeyi n'olaba omwana n'otwala n'ebintu nali nkyasoma nga siyina nnyo naye anko wange yalinga atuyambako fembi babiri because naye yali talina sente okitegera so nga anko atuyambako fembi babiri oddamu ddi obutalaba mwanawo okoma ddi okulaba omwana nsemba okumulaba physically nga muto oba nga akuze okumulaba nasembye waneeno juzi nga era nga wabirabye mawulire nali ngenze kukyalira ku Destiny namulengera bulengezi awo sageyo yali ku gate namulengera bulengezi yali monda naye safuna mukisa kwogeramu naye okakasago ge maka ga Winnie awo si wa Winnie si wabeera yali azze okulaba mikwano gye ne bakubalizaako one of her friends yambulira omu ku bakwano be yambulira nti she's here just to bali bazeme kunyumirwamu so nagamba wali ne baby kiki ekikwawula n'Ennwagi ekyanjawula n'Ennwagi zali nsonga bwenzi ndaba nga kigambo kinene nnyo kyekyo tokibikabikako bwenzi kyekitwalira kale kwegamba zaali za butaba mwesigwa kyekimu bwekityo tewayagala mukwano gwe kyaliwo era neneetonda notondera Nnwagi yes neneetonda naate ndowooza munange teyansonyiwa yes kati olwo okoma ddi okulaba omwana wo okubeera mu contact n'omwana ne Winnie nkugambye omwana agenda kweza emyaka 2 Winnie yamutwale wa taata we nasigala nga mulaba era nga tuwuliziganya ne Winnie ndowooza kyatwala myezi mitonotono myezi nga 6 around there because weyagenda ewaka yamala n'avaawo naye n'agenda n'akola ki neyepangisiriza nga ye so naba nga abeera wuwe nga ye so kati awo era nasigala nga omwana asobola omulaba newankubadde nti tekyali nga kyangu kati omwana ono obadde obeerangayo ng'okyanoonya omwana oba waliwo ekyakutte ne kigamba bu mbadde nga mbeerayo nga nkyanoonya omwana ngezezaako mirundi mingi omufuna naye mwe just kyemwalabye mumawulire mwe mwalowoozeza nti nvuddeyo ku lunaku olwo naye nga ate siwe kibadde ekyo si kituufu omwana wamwe alina emyaka emeka kati Destiny alina emyaka 13 mwamuzaala mwaka ki twamuzaala mu 2011
Mwezi ki? Omwezi tuli mu April. Ya mwezi ogwedde I think because recently yawezeza yakaweza 13 recently either March or April around there. Kweje miezi abiri. Omanyi mbadde nga nnyo nga ndaba interviews za Nwaji. Omusajja gwabadde atuwa. Ekifaananyi kyatuwa. Is that a gentleman and omusajja yagaana okulabirira omwana. Yamukola ebintu ebingi. Mu kifaananyi ndaba nga toyina wooli. Okay. Yakwetama bwetamu okubanga yakujjamu ne mu picture y'abantu ku muntu gwannyonnyola. Kuba yandibadde atunyonnyola omuntu ng'alinga mu kifaananyi kyo. Winnie abyogeza Just Busungwe olwabiri byenkunyonnyodde byatuukawo wakati wange naye nga tewali sigamba nti buvunaanyizibwa bwe buvaako eki embiranye. Obadde owaayo obuvunaanyizibwa? Obadde owaayo buli kimu? No, okuva Winnie we yafuuka superstar oba we yafuuka celeb yagamba takyagala buvunaanyizibwa naye ng'ate mabegako wali obuwaayo? Nali ngangezaako nga muwa financial support n'embiseera nga sinnabatandika kwesobola nga nkyaliwo anko era sitero nga mpita mu anko wange ne tuwaayo ki obuyambi. So nazannyanga paati yange. Nga tonajja mawulire wagenzeko ewa muzeeyi? Ewa muzeeyi nagendayo ndowooza myaka ngena ebiri egiyise. Yes, muzeeyi nagamba nti ensonga zammwe mujja zisolvinga ne Winnie. Nze nga nze ku ky'omwana we sina kyensobola mukyusaako mugamba n'akyusa. Okimanyi nti muzeeyi akwegaanye? N'agamba taata w'omwana amumanyi si ye. Muzeeyi tasobola kunegaana. Akwegaanye? Tasobola kunegaana anti kati mulabye mu interview. Wulira kyalina okumanya abasajja bali babiri. Bize na Tete. Babloga babadde bagamba Josh Rukundo ono Rasta omumanyi bulungi nnyo. Rasta si ye taata wa Destiny. Kati wabanga amweganyi Rasta of course ya datinga Nwaji. Ono gwalina kati? No, bayawukana. Genozabu. So ya datingako Winnie Nwaji nate yagenda omudatinga nga ino omwana wange. So kati muzeeyi wabanga avuddeyo maybe era ategeeza Genozabu because ba bloggers batandise. Abadde ategeeza gwe. Ekyo sinnabakyulirako era sisuubira nti muzeeyi Kabita asobola okyogera. Si muzeeyi Kabita muzeeyi bino byonna bye yakalaba. Yabayiseeko n'agamba muve mu mawulire musooke mujje twogere. Muzeeyi amanyi muwala we okusinga nze. Okitegeera we yatuukira okungamba nti Winnie ensonga ze osobola zimala naye so sinange yali amumanyi bulungi. Okitegeera naye nga nze nange enkolagana simbi omukubira kasimu muzeeyi Kabito ye talina buzibu oba okitegeera naye wekituuka ku nsonga z'omwana agamba no aprefaringawo Winnie ye tasobola talina Winnie waayogeddeko naye Winnie okuva bino byonna bwe byabaddewo tetunaba kuddamu kwogera naye nge mabegako twalinga twogera naye bwe tutyo yali ayogera naawe yanga twogera Nwaji kakale ate Nwaji ali so special nti tasobola kwogera na muntu gwamanyi naye mukazi nga ggwe tewali kintu olabako bulungi ku interviews ze nga ayogera ku taata w'omwana we ezimu nziraba bazisindikira ba relatives abamu ne baŋŋamba leero ayogedde akogeddeko bw'ati ezimu n'oziraba eyo ezimu kwegamba nali nabimanyiira ne ntuuka time ne ŋŋamba oyo bw'ati mumuleke otegera nga ne mbaddeyo era nga nsirise nga sirina kyenkola ki. Okimanyi nti ayina kyeyakwogera awo emabegako nti ne bwe bamuyita ku poliisi aleetere taata w'omwana oyo omwana asooka kukuba paka kutto oba naye ne bamusibirawo. Tekirina buzibu bwe kibanga kyayagala asobola okukikola bwe kibanga kinantuusa ku kkubo lye njagala nti eryokulaba omwana. Bulijjo lwaki todimandinga mwana wo kunamaanyi bwe gati? Nkunyonjodde ne nkugamba nti mabegako bulijjo mbadde nga nkikola lwakuba nti amawulire bwe gaavuddeyo bwe gati abantu ne balowooza nti mu myaka 13 ndi nzize olwo lunaku. Singa bakutwala ku DNA Winnie n'asaba DNA okukakasa nti oba yegwe taata w'omwana. Webale nnyo kakati oli ready ogenda ku DNA? Ekisooka nze ndi ready naye ekyokubiri Winnie yetabuusabuusangako nti ani taata w'omwana ate tasobola kutuuka ku level eyo. Ekola ki? Abakazi bana bagenda mu mabaala ne beebaka n'abasajja bangi nga tamanyi taata w'omwana be batuuka ku eyo. Winnie amanyi taata w'omwana w'omutuufu yenze. So tasobola kutuuka ku eyo level nti abuusabuusa oba yenze oba si yenze amanyi bulungi gw'owamumuliddeko nga lwaki Abannayuganda balowooza nti oli mukola stunt?
ate stanti ate njikolera ku mwana muto sisobola kuddira mwana muto ate ne muteeka mawulire tulina wano eyeesiba ku mwana wa full figure paka kumusiba kakati ng'era naye akkiriza nti ye taata w'omwana kakati kumutwala ku DNA nga si yeye kakati anti wuliriza nze ne Winnie nga wegambye tubadde nga twogera okuva emabega lwaki stanti natandika okuyimba mwaka guwedde lwaki saagikola mwaka guwedde nga Winnie mbadde nga mumanyi nga ne Destiny naye watandika okuyimba mwaka guwedde lwaki saagikola mwaka guwedde osoma ddiini ki nze ndi mulokole obulokole bwe obwekakasa mbwekakasa okakasa omwana wa Nwaji wo nkakasa otya Katonda ntya Katonda mu bulokole bwange era naye okola mu namba yosobola mubuusa ne mwami Kabito akimanyi nti yeggwe omuko yes akimanyi bulungi nnyo kati mu byonna oyagala ki kyenjagala gwe Shamim ova wano eno nogenda nolaba ku baana bo ngozzeeyo that is good simanyi oba kale oba taata wa ajja daily oba once in a while naye owulira otya nga okimanyi abaana bo gye bali ninga wandya n'obuyambi kale osobola obubawa tugambe nti taata waabwe yabalina ninga gwe takukkiriza balaba muli olya bulungi nga omuzadde tekikuyisa bulungi so kati nange ekyenjagala kufuna access ku mwana mbe nga nsobola omulaba wenjagalidde Winnie wabanga ayagala buyambi I'm ready nange ocontributing kuva dda nga ndi ready naye yangugambye okuva yafuuka superstar yangamba teetaaga buyambi bwange ng'asinziira ku kiri eri ekyaliwo ekyokuzaala mu Irene okitegeera Irene aliwa Irene yagenda bweru yagenda UK yagenda actually era inayo n'abaana baleri eyo so naye ng'owuwe gwe twazaala gyali era nsabira naye wagenzeko ku Swangs nagendayo ndowooza nga mwaka gumwe mabega bakimanyi era bamumanyi wagendayo nobagamba ki ne mbanyonyola ku nsonga z'omwana ne bagamba Swangs yo Nwaji brand yaabwe okitegeera badiringa naye bya music bya business si bya family so ensonga za family ziri out yes so kitegeeza ne Swangs kino ekimanyiiko ekimanyi si bavinka oba oyina enamba y'omukubira n'ombuuza wabanga wamazima era ajja kubuulira ogambye omwana yeddira mamba yes yeddira mamba enyawo so Nwaji mu bintu bye byonna byannyonnyola tiyatunyonnyola musajja nti afaanana nga ggwe kyova olaba twagaanye okukkiriza nti yeggwe taata w'omwana naye okakasizza n'ogamba oli musajja mulokole tolimba omwana wo yooyo ebigambo bya muzeeyi ng'akola interview ku Spark n'agamba ye taata w'omwana wa Nwaji amumanyi si yooyo yazze mu mawulire n'ogamba muzeeyi akumanyi tayinza kwegaana muzeeyi Kabita amanyi bulungi nnyo teri muntu mulala wa famire ya Nwaji yakkubidde tewali yankubidde ekirala agambye basenga obamanyi senga taata nanga basenga ba Nwaji bwoba obamanyi lwaki tuusi gy'ogenda kakati ani abeera omukulu mu famire kuki kwani nani no mu famire ani mukulu famire ki taata buli famire taata webali nnyo ekibuuzo ekyo kakati taata wabanga akunyonyodde ensonga nti eri bweti ABCD kakati ate nti nakunyonyola ekituufu ye yasinga okumanya muwala we ate ng'ogende wasenga anti kati olaba olumu bataata bazibwala okwogera n'abaana ab'obuwala nga basenga bano basobola okukola ki okugattawo gwe wotuukidde okukirowoozaako kati muzina eddakiika ze tubadde wano kati olonze gwe kibadde ku bwongo ne ku mutima emyaka gyonna olowooza mba sikirowoozangako mba sirowoozangako nagamba kukwata kubo nzireyo eri wa anko eyali amanyi Nwaji nga nange amanyi mugamba ayogereko ne Nwaji olowooza byonna mba sibigezezzaako okutuuka ku extent anko tusobola omufunako anko tusobola omufuna bw'abanga akkiriza amawulire yes mwetegefu ne bw'aba tetumutadde mu kamera n'atuwa buwi simu bw'abanga akkiriza amawulire n'ayogera bwogezi ku simu ayinza okuba tayagala kamera naye okwogera bwogezi ku simu n'agamba omwana oyo waffe bw'abanga akkiriza omwana nze naba wanga akasente nga mutabani wange akyasoma bw'abanga akkiriza media tekirina buzibu waddamuko ne wetondera ku Nwaji nti nsonyiwa nayenda ku mukwano gwo namwetondera dda mu ebyo ebiseera naye yanagaana sisobola kizza ssaawa zino omanyi lwaki it is because takyayagala kuwulira linnya eryo Irene atakyayagala ddiwulira buli linnya nga liriko Irene ali walano no simanyi naye wemba ndi nze alyogedde
nga ndifaringa kwoli Chita choyagala biwulira jukira ndi mukugezaako kulaba mwana ate nkomyewo biri ebimunyiiza so kati ate mbanjo kyezza kati wali obadde ki okola ki okwagala Irene waliwo ekyakulinya bali buvubuka nali nkyali muto you know nga ya Irene yali okumpi sijja nenwaji ne yali kumpi naye kwegamba Irene oba kwegamba nga omanyi muvubuka kugezesa ate onali atya bwe bityo awo sinze kala kubanti okubanzi but bantu bangi babikola bali eyo wali okebera osolo kitwala bwotyo naye just bwali buvubuka nga bwe kutawanya otandika kuvubuka omwana gwoyagala omanyi class mwali Destiny manyi bulungi class ali mu class ki sagala ku disclose afeda tubimanyi kuba omwana wa public sagala nnyo ku bakati fe tumanyi ne class mwali yes mjimanyi bulungi ne somero ndimanyi naye sagala nnyo disclosing information ya Destiny yes sagala disclosing asasula fees ate ali mu UPE yandibadde mu UPE asasula mmeka mami we amusasuli yanzisasuli yakugambye kunyonyo lwaki tusasula n'okaka n'ogamba nti kale kangende kusomera nziteekeyo bangobe bugobi oba ekyo kino kitutera mu mawulire nti bannaye naleeta fees olunaku bwe luti ne bangoba kakati omukazi agambye we don't need your financial support okiwulira ekyo kakati gw'otandika otya kati gw'atawaayo financial support otandika otya okubanja omwana okimanyi sobola kutuukayo baatekayo security va ku security buli somero libeera ne security naye amasomero agali standard bw'oba otwalayo omwana oteekayo amannya g'abantu abasobola okukola ki okulaba omwana oyo okitegeera so kati tosobola veeri n'ogamba nti nze nga taata w'omwana kangende ng'erinnya lyo teriri ki Destiny abadde akimanyi nti gwe taata we kati amawulire omwana abeere mwana wa serebu baba n'amasimu baba ne taabu asobola okuba nga yalabye omuntu agamba nti taata bumanya but he knows me she knows me as daddy akimanyi naye nti yeddira mamba akimanyi bulungi alaba ennyimba zo n'agamba nti oyo daddy akimanyi bulungi ye daddy toli kyatamanyi so nwagi temwogera ongambe mbadde mwogera emabega kaawo nwagi twogera wali omusabeekoyo kolabo no obadde ositikinze nnyo ku kyamwana sisobola kusaba kolabo kakati ate mbanga omuntu ali jokaawo ate ow'engeri endala kubanga kati like tokkirizibwa kulaba mwanawo ate osabe kolabo ate ogisabe omuntu y'omu yennyini aganye okulaba omwana kakati kiba tekikola sensi omanyi nti waliyo abantu abakola ku family affairs era basobola okuyamba okulaba omwana amawulire tegayamba wagenzeeyo ku poliisi n'ogamba nti banayenze nwagi yannyima omwana wange era obukakafu obulaga nti omwana wange bubuno nina n'abafamire yange kojja wuuno yatulabiriranga yatuma n'omwana erinnya lya Mirembe nsaba bannyambeko webale nnyo Shamimu ogambye amawulire tegayamba naye njagala ojjukire nkugambye natandika okuyimba mwaka guwedde nzira mu kibuuzo kyo tandika okuyimba mwaka guwedde abantu bagenza okumanya nti nze taata wa Destiny recently nga biri ebintu bigenze emawulire okiwulira ekintu ekyo so awo nawe nebbanga nga sivangayo kukileminga nti nze taataani Destiny which means nze nali sagala biteeka mawulire era sinzi yabiteeka mawulire abantu bamanyi nwagi nwagi kakati wajja wali eri noba akola ki abantu bagenda kujja eki bano ababadde bakwata bavuddewa nwagi wali ekiri ekikomera kiri kumpi nekkubo kali nwagi yali awo amaloozi gali waggulu kuyomba kola ki otegera ensonga anti wulira abantu bayitawo abantu kwekwata bu video nange nawekangira awantu awali awasirifu wali ku kkubo ani yakubalizaako nti nwagi ali awo waliwo friend wa nwagi ate nga friend wange okiwulira so yangamba tuli wane eno ne Destiny konzi kankole ki kankolese guno mukisa nzigenda bikwani ku Destiny konzi sagala genda eri wake wanwaji okitegeera nemba kankolese guno mukisa so ngeno tuka katoli wa amalo kungamba nagamba ne Winnie okitegeera nti bize nateta ajja wano kati simanyi wa yamugamba nzinzi jatwala mwana okitegeera konzi ngeno tuka wali ku gate nga betegese daba kutemigo nga wabiraba mu video nga bataddewo n'abakwata video akati abakwata video nze simanyi omusirikale lwaki yali omu kyemanyi nkunyonyola ekimukwano nze kyemanyi natuuka wali bakuleetera omwe akusobola kyemanyi natuuka wali eri nga bakutte emiggo kukuba ne polisi dakiika ntono nnyo gwa polisi weeri gwe polisi ejja amangu ago
which means bo bali betegesi baleta gundi patrol number kakati ate police webe kutte atodda mu kubala ba police nti bali ati twalabyo omune tugamba mama natete toyina amuko ku masinde nziruka ate ndi muzi wa misango no sayina kudduka siri muzi wa misango omubbi y'omuntu akulaba n'adduka okitegeera ndi nali siri mubbi sigala linze nti nkutte emiti nti nange ngenda kulwana emiggo even awo gamba kale nego lwakubalizaako nogaka ngenda bomwana wandaba nina kyenkutte nti oba kiso oba ki najjangira wandaba nga ndi free so tewali nsonga yali enzirusa kati bakutwala ku polisi wavaawo yabantwala ku polisi oba polisi na ndiramu awo shortly nangamba mukazi bwati wini bwe biti munyiivu naye kyoba okola abantu bewale si wobeera kola ki tambula mu toddayo okitegeera toddayo ono polisi gutwala banga bise face no yantwala ku polisi kumpi awaliwo polisi awo mwali wali polisi waliwo polisi so yantwala ku polisi ne bandiramu nti bwe biti ne baviire si wobeera okitegeera nange ne nkwate kuwona envaawo mu mirembe kitegeeza tebakusiba abantu abali bagamba bakusibye tebansiba ebyo just abamawulire ndowooza balaba mu polisi ne bagamba bansibe naye tebansiba lwaki mu video Winnie taliimu Winnie yali munda bakwatako wabweru wokka she was inside ng'aweereza bigambo ka video kaali kamu kenakalaba kosumanyi bwali obulala but kyemmanyi Winnie we yajja outside awo nga tutandise okukayana biki we yalaba zigundi bwezi walaba abantu batandise okuŋŋaana awo nakola ki n'agenda nadda munda kwe kugamba abo nti mukole ki no nti yagenda nadda eri munda kwe kugamba abo nti bakole ki babagobewo bagalinawo kati wawulira otya tosobola kulya bulungi tosobola nomala waliwo wano ebitongole ebiyambako abazadde okufuna abaana baabwe ne bwogenda wa minisita w'abaana era osobola ofuna omwana oyo kyenkugamba nti amawulire go ogatrayinzeeko era buli wamu bakuwuliriza naye njaga ebyo ebitongole byennyini ebisobola okukuyamba because amawulire osobola okubeeramu n'obeeramu ku muntu akulinako obusungu era omwana n'atagakola ki n'atamukuwa naye ate mu mateeka bino byonnyonnyola nti ngezezzaako ne wataata naliyo buli kimu nze ndi ready n'okuwa omwana ki obuyambi mu mateeka ndowooza nnyo nti basobola okukuyamba nnyo singa eno gwolaba otya mu mateeka basobola okunyamba nga woogamba nti okufuna omwana nate si kyenjagala ekyo njagala kimekinga ekkiriya nakunyonyodde njagala kufunanga access ku mwana sagala kumujja anti era amateeka gakuwa access okitegeera sa ate n'ekirala mbadde sinnafuna intention ya kuinvolvinga mu mateeka mbugwe bagamba oyinza okufuna pistox ne Winnie nina essuubi nkyalina essuubi nti ajja kukkiriza nkyalina essuubi lwakuba nti kati engeri ate gye mawulire but era still nkyalina essuubi nti ajja kukkiriza tomanya so mukyo tukakasizza tetusuubirayo Winnie kujja gamba tugende mu DNA waba kyayagala nakyo am ready ndi available ogenda okola DNA ndi available bwaba nga akyagadde nga ye neera nga we nagambye si muntu nti tamanyi taata w'omwana olinayo ku bufaananyi bw'omwana obutuweeko manye dda atwekubyanga obufaananyi n'abaana bamama affe nga batwala obwa negative obufaananyi gye buli lwaki tobutulagaako gye buli naye ate kyolina okumanya ebintu ebimu si nti buli kintu onookiteekanga mu midiya nga woga okwo konna kati olaba kukakasa nga bw'oyagala kati tukakasa nti wali olabirira omwana kukakasa kankubuuza kino mama w'omwana kuba oba obuusabuusa nti nze taata w'omwana mama w'omwana tannabuusabuusa kandi taata w'omwana asirise busirisa aye katannayagala anti sooka owulire kakati simanyi lwaki abantu bate bavaayo ne bagamba omwana bamutwala ku DNA anti abadde nga alina omuntu gwannyonnyola aliwa aliwo ng'agamba omusajja namunyiigira nnyo omusajja yatubonyaabonya yeegaana omwana era omwana wange namugamba nti taatawo yakwegaana okola mu midiya ate obwongo bwo bulina okulowooza faster ahead wekyolina okumanya omuyimbi ng'oyo sometimes ayogera ebintu for sympathy eyaki sympathy kufuna sympathy public sympathy naffe tulowooza naawe oli ku public sympathy kuyisaawo nnyimba zo kakati public sympathy nkubulidde ku kya Irene nga we nakola mistake omuntu ayagala sympathy noyogere ate fa Irene tumumanyi oyogera erinnya limu tuwa amannya abiri aga Irene tumanye nti Irene ddala mutuufu gyali wulira we mba njagala sympathy nendeta ekintu ng'ekyo ekifaanaganako bwe kityo
kakati ate awo abantu bano baali beesibyeko nti njagala natta nze tolaba oli muzibe tomujjukira kazi abasoko baveeko sympathy tebagisaba bwe batyo okitegeera sympathy tonyumya mistake singa mbadde nga ndi mu kupalapalanya kugambye ebyo nasandi binyumiza kati olaba naawe nga bw'okyogera toyinza kugamba nti n'ennwaji asobola okugamba omwana we n'akyogera ne kumpewo nga kimanyi n'omwana we mukulu enkyasa okiraba n'agamba taata we namugamba taata we yatusuulawo yamwegaana anti kugambye oli anoonya sympathy that's why abyogera nenze sinoonya sympathy kati kyekitulo kife kyetunatuletera okukkiriza nti nnwaji anoonya sympathy ekibaleetera okukkiriza nze taata omwana we wavaayo n'agamba nti taata omwana we yamubonyabonya biki kati ate ng'agambye nti alimba alina osigala ng'okkiriza by'oli lwaki munnange sibikkiriza lwa nsonga ye aluddewo ng'akyogera like ffenna tumanyi nti taata bawannwaji yamuyisa bubi yamubonyabonya that's what kyabadde ng'agamba mu mawulire okitegeera simusuubira kuba nti ali that heartless okubanga omusajja yamubeererawo n'avaayo n'amukuba amagi okitegeera well osobola okukkiriza ebibye oba ebyange ebibye wabiwulira naye nze kyegamba ebyo byonna bya bulimba obusungu Yesu abulina bungi sikigaana naye obusungu obwo tebuva ku ekyo nti kumubonyabonya biki ebya obusungu buvaawo Yesu abulina bungi naye buvaawo okitegeera tebuva ku kinti taata omwana tafaayo okiwulira simanyi kumubonyabonya eriwa ankani yalinga mubonyabonya tewali okitegeera kale omukazi nga nwaje omubonyebonye omukube nga takuddiza tetumanyi oba kizze kati ekyokkuba oba ne luli kyaliwo yaluli yali akuba luli yali tali bwatyo she was yakyuka bukyusi yakyuka bukyusi naye nga teyali bwatyo so of course seola mogerako bibi nti so togenda kuba amateeka bakuyambeko okufuna mwana wo ogenda sigala ng'okiplayinga cool okkiriza nti bakijja kumala kituukirire nze sagala kuinvolvinga amateeka nga bwegambye era n'omuntu yenna alowooza nti simanyi mawulire biki nwaji wakeera olunaku olwaleero oba ekiro oba nesaawa emu kuva kati nampereza message nti jangula ofunenga access ku mwana biki tojja kuddamu kumpulira nga njogera ku linnya nwaji bwakeera nanzikiriza okulaba ate singa takeera anti kati nino kiriyalinga erinnya lyange because abantu baba balowooza nti nze mukyamu okiwulira abantu balowooza nti nze mukyamu kati omuwadde ebbanga ki nga ki nga amaze akuwadde message eyo message eriwa eyo teriko newagamba newankubira kali essimu bwe kimutwalira omwaka onoogukumiikiriza era njasigala nga mubanja omwana tojja kusa mukono njasigala obanja omwana we yes guli musaayi tosobola guleka nekugenda bwe gutyo nawe nga oyagala omwana wanange wenjagala owange of course mpozi egwe nateete bize nateete oli serious nnyo more than serious njagala mwana tusaba nnyo nwaja jamanyi kati fe abannayuganda okukkiriza tukkiriza tulabyeko twagala nnyo mukole DNA terina buzibu fe twagala mukole DNA tukusabire ku mwana wo kakati otubuulya notubulya emirundi gyogezezzaako okuwaayo obuyambi nga bwe babugoba nga ekya DNA sikiinaako tabu naye kansooka nkikunyonyolebwe nti gwe just imagine otudde waka n'omwana wo okitegeera tata omwana wo mumanyi neiba n'ava eri najjalaga omusajja oyo tabaawo akole DNA ku mwana wo okitegeera kakati kiki kyewebuuza muli nti ono bimukwatirako wa olumu tuzikola muzikola kati nange wabasazeewo olumu tuzikola okugjawo ebintu ebimu ndi free toli bize yadde newemba ndi bize kukyomwana ojja kubaawo ku lunaku lwa DNA nja kubaawo bulungi nnyo siva omwana muprotectinga nnyo mukazi wattu naye yandiyagadde okubeerako okuspendinga time ne daddy we okitegeera but the problem mami amugaana okitegeera wewava obuzibu naye nga ye bambi yandiyagadde akagundi ka daddy okalabye
anti kakati muzeeyi Kabito tolina okumanya bw'agamba nti oyo si ye taata mwana omutuufu olina okwebuuza ani gwayogerako. I tried many ways. Ya kyenkugambye lwakuba simanyi gwe engeri gy'oyagala kukola mu bintu byo nti eno eri bonna baganye Nwaji aganye abantu ba Nwaji bonna obanoonyezza muzeeyi yandibadde alinze okugamba nti kuba tulaba ba mukwano ne muwala we okuyamba ekiddirira wano byonna ebintu bwe bigaana tugenda kwaba abakwasaganya ensonga z'amaka ne batuyambako okulaba abaana baffe because omwana wo bw'oba ogamba nti Destiny wo ali mu myaka kati gy'asobola okubanga naawe osobola okumutwala. Yes, naye ate sagala mujja ku mami we nga we nagambye. Oyagala kuyitanga wako omulabeko bakusomero. Ne wemba siise waka. Abantu families gye ziringa abantu bayawukana. Ne bamukuwamu n'omutwala out n'omuzza olw'eggulu. Yeah, that is simple. Okitegeera. Ekyo kiba fine nemba sigenze wa wini. Naye omwana anaasobola mu affordinga. Nga tulaba wa beeyi omwana wo tasobola kulemerera mwana wo taba mukazi nti okwanya mukazi yuli wali eri nti wa beeyi mwana wo tasobola kulemerera. Oli ready? More than ready. Anti kati omwana Nwaji ayinza ogamba tetujja kusobamu muwaso katulage waasula nti omwana ajja kukola ki nti waasula nti omwana alina privacy omwana alya bino omwana akola kina asomera kusomero bweri tisasula obukadde 5 agenda kuwangayo bumeka. Okay. Kwa bwe bamala okukkiriza katumba mugenda gabana expenses z'omwana. Ekyo tekina ready. Yeah, ndi ready okugabana expenses ate yasigale n'omwana singa mumuggyeko okuba nange playing a part so kati omwana mutwale no ndi ready okugabana expenses ate n'omwana ngamusigaza. Kale feka tukusabire nateete mukama ayiseemu ebintu byo oluyimba olupya lufuluma ddi? Oluyimba olupya lwafulumye. Lwafulumye. Luli lutambula. Lwafulumye era nalukoze. Lwafulumye ddi? Nalukoze jjo. Walukoze jjo? Kati luli mu kutambula? Era lugamba Nwaji yennyini mungambire ku Nwaji lwero lwennyini. Ennyawo. Baluyita mungambire Nwaji. Baluyita. Naye ndowooza ludduka. Abantu balulaba okufa. Gye luli balwagala. Gye luli balwagala. Owulira ng'oli contented? No, siri contented olw'ensonga nti obubaka tebunaba kutuuka eri obwomumwa bwabadde tebumala n'osalawo oteekewo oluyimba nti ne munaba mumaze reconcilinga omwana we aliruwulira towuliramu kali kakuba nti olina okuba taata. Owulira interview erina wetuuka ate nga oluyimba lulina wetuuka nga interview tetuukawo okitegeera kati bwe luba nga lumutuseeko kiri kye nagambye nti Nwaji newakera wangamba nti jangu tusolvinga ensonga zino n'oluyimba osodujjayo n'essaawa zino ndujjayo ne mala fula wano ka message nagamba nti jangu tugonjole ensonga ogenda kulaba nga ku Destiny n'oluyimba ndujjayo ate singa agaana ojja twongera hiiti ndala singa agaana njasigalira nga ngezaako nze ni muzannyi wa mizannyo ekigaana mpisa mu mizannyo nenzanya mpaka wempulya ni message yange ekoze eki kati naawe ojja tuwa hit ku hit paka wanaagamba nti ekimala kampeeyo omwana ate sijja kubeera ku ekyo kyokka ya tomanya wane kuba mutima then ngekyo tukita wanaba teyekubye mu mutima nga nakyo kiteera waba teyekubye mu mutima sikita guli musayi gwange omwana mwagala katukusabire omukama akubeere era tukusabira nnyo onkomekerero obeere nga yeggwe taata singa onoobanga siggwe taata ekyo tekyetaaga kusaba tosobola otokera ku makya nosaba nti oba nze taata w'omwana oli omwana baba bamuzaala towesibanga ku mwana nga omukazi tannamukuwa yeffe tugaba abaana obadde okimanyi kyo ekyo nkimanyi nti maama we nkyayinza okukera n'akukyusa nateete nagamba gyoli si gyoli ekyo nkimanyi bulungi nnyo naye kati nze kimmanyi kyova nkutereddeko kali katukusabire obe nga yeggwe taata w'omwana ani yagamba Nwaji era kati bwavayo naga nti si yeggwe taata kiba tugenda n'ekyamaama kubanga tugenda ku dini because ayinza okyogera okusangula okubikabika mu public sijja kukijjawo okugamba nti katukusabire obe nga ggwe taata w'omwana kuba singa oba nga si yeggwe ekyo tekyetaaga kusaba era yeffe bennyini bamu tujja kuyimirira wano n'agamu agaffe gano ate tulabe bwe tukusabula naye tusaba mukama atubeere obe nga yeggwe taata bambi n'oluyimba bwe luba nga yeggwe taata obulugjeyo omwana aleme ate kuwulira nti okulugjayo nga wini akkiriza
anti we tugambye nti we tukibwakkiriza awundujjayo ne kakati sawa za leero so bambi tusaba mwena mukiyitemu omwana igwe ate ekirala nze just muwa bubaka bwange kambuyiseewo eri Winnie like newankubadde nti mabegako mbadde siraba mwana naye tubadde tulina engeri gye twogeramu so bino ebintu sometimes ngaddamu so tubige mawulire omwana ajja ebigambo bye teyabituukiriza mu interview endala yatugamba yakoma okwogera naye obanga omwana amwaka anti nze nza kubuulira nze taata w'omwana okiwulira so musaba akagambako okagaddemu nnyo anti wuliwulira musaba ensonga zino tuzijje mawulire ate gwe wazireeseemu yazireeta dda munnange nga sinazireeta we kennyini ogambye nti emabega abadde ayogera ku taata gwe tutamanyi nze abadde nga nsimaasima naye nga nsirise kati ko gwe nti onsimi ekimala era sandivuddeyo singa kana akatambi tekatambula akaliwa bino bye bakwata nga wali tuli nenwaji nga ngenza okulaba omwana n'abakwata bayanguwamu kati nze samanya tomanya muntu oba kamera agitaddewo oba agitaddewa ninga ffe just bya happeninga awo ne babikwata ku simu akagamba akasembayo kyemusaba Winnie zino ensonga tuzijje mawulire nti ne bwoba ompadde access okulaba omwana lekerawo byogeranga mawulire nti ate taata omwana yakola kino yakola kiri nange nina family sasa tulaga ku chat za mwene nwaji ebintu ebimu biri private akati ate obufaananyi buli bwe nakusabye nga olina mwana muli mukyali n'ennwa kubanga teri baagala nabateekubyayo kafaananyi obufaananyi gye buli osobundeeterako nze ne kunoonya ne bufaananyi gye buli naye era nkugamba ebintu private yes kakati gwe wenkusaba ebifaananyi mbikuwa ebyabbaawo ebyeddawo bimpa kati ekyo kirungi kakati walabye obufaananyi bwa Winnie obuli ku page yange obwedda ngoli naye bwe twagala tetwagala bweyeka obwo gye buli kubanga serebu anti wulira omanyi yamu obufaananyi obwo nze kenyini nze yali yabutereka yali yabuluzinga ddansi yabumusindikira yina bupostinga mama wafuna ya love it yetuwa buno lwaki tewatuwadde n'obwomwana gamba ne tusympathizinga nawe okulaba mmwe bye musaanidde okulaba si buli kimu nti okigenda ku media okitegeera kuba kati wadde onsaba chat kakati mu chat waliwo wanvumira nampemula kati byonna era mbikulage olowooza erinnya lye liba terifa mu chat akuwemulamu akunwaje ebyo bya bulijjo tetutya ne waba akuwe mu different kati ate eri eba private chat era ne WhatsApp egamba kati lwaki mba ngiteeka mu media tolaba nti mba musajja atategeera tuwa kubufaananyi bw'omwana yekka tuwa bufaananyi bw'omwana yekka ebifaananyi bya Destiny obiraba ku internet ngamba buli nga muto bwe mwayogendera okwawuka akafaananyi wakalaba nga mami amusitudde ngamba obubwo gwe ngbo tuwasitulako ku mwana kwegamba ebbanga limu amala mwenna mwaka ebiri naye nkuleetera okulaba gwe byosaanidde okulaba nedda njagala ekikyo n'omwana kiri private anti nze wensalawo nti kino kyolina okulaba kyojja okulaba wensalawo nti kino public tejja kiraba era tekiraba era ne Winnie naye alina bingi naye era byabaleetera okulaba byebyo so si nti buli kintu kya Destiny ngenda kiteeka mawulire ate awo mba atategeera ya kabeere Winnie newakwadde ntitwayawukana naye sola kuddira buli kintu kyate nekiteeka mawulire kozo gaye mwali musula namasuba side wa ali tusula namasuba bagiyita is it muzungu close wa mwami Kibirige akyaliwo mwami Kibirige gyali yoyo anko gwegambye wabanga akkiriza amawulire tujja munoonyako mwami Kibirige enyawo yagenda we namasuba gambe muzungu zone muzungu close close ngawo nalaba close akakubo nga bakatuma close ogambe ne muzeeyi wa Winnie obadde ngoyogera naye of course osotwaga ku chat banaye private muzeeyi wa Winnie atete togera nnyo ku WhatsApp kwa simu yo si private naye wetuba twogedde I think kiba simu naye nga si ku WhatsApp kale so fe ebintu ebisinga biri private ebimu biri private so otukoze si bulungi naye wandikubidde ku muzeeyi ani muzeeyi Kabiito ate ne mugamba ki omugamba muzeeyi okakasa tomumanyi ndabye ogamba tomumanyi ati naye akyogeredde mu mawulire kanawe olaba ensi egenda kujajinga kati olina kweyamba wano ndabayo ensonga eno Winnie twayawukana naye eri family nazaalayo omwana so tukireke nga kiri private sooka owulire maleyo ensonga ezisezaala basezaala oba olina omuwa respect okitegeera ye agenda mawulire wayagalidde so tosobola mukubira amanya kuba muntu mukulu yaba ayogenda wayagalidde ate gwe olina sooka tosobola mukubira ye amanya ayogera
you know agwo omukubira n'omuganze Natete mko ateka mawulire okitegeera ati naye yakutadde mawulire ntakumanyi ya wawulira ayogera bize Natete simumanyi yabadde mawulire yegwe yabadde ne Josh yegwe abadde abanje omwana Josh abanje omwana Josh naye ali mawulire abanje omwana Winnie yasasudde ba blogger bagambe nti Josh ye mwana manya kitata omwana okitegeera yabasasudde yes ayina ba bloggers menyera yo bloggers nze mokubo wano lumu sagala ntalo na ba bloggers naye nze nina babanja bataddeyo posting abagamba Josh yani itata omwana nti si yegwe kati tata omwana kigwagamba ekyo kyolina okwebuuza muzeeyi kabita olaba nti we muwera abangi tubatwala ku DNA ate kati bye twagalira ddala Natete nkubuulira kakati ate soko ulire okutwala abangi ku DNA ekiba tekigasa mama w'omwana ekibuuzo kiri nti gwewulidde agamba nti tamanyi tata w'omwana ate yatugambye ati waba tabagambye kati tata kati gwe tuliko kuba tata kyali nnyo wa muwala we inze sofa tugambye sitakumanyi ani atamanyi Winnie tata omulireko nga bize Natete simumanyi erinnya talyogedde naye kati nze kyembadde njagala omubuugambe tata nze bize Natete muzeeyi kabito kale kiri alinga eyo badde ogamba ani g'otomanyi ani nga ngamba muzeeyi kabito ate bwe mba njagala kwogera na muzeeyi kabito sijja mawulire kugambi muwa respect kale tukyeke nakyo nga kiri ye Winnie wano wonzija ye Winnie wano nzija sofa nakyo ekyo tukyese kiri private until further notice muzeeyi muwe ekitiibwa ekyamanyi so bize Natete katumute nga tumuwe essaala mukama akubeere mukama mbeere naye ate essaala olina gisaba nti ogiweereza side zombi ne munanga oli naye mukama mubeere ogukuwa ku mwana wo yes guli omutima omukusaasira okitegeera ensonga eyo amiina subscribing liking ate era sharinge omwana lwaki tomuwa erinnya omwana eriryo mami yali mujjako ffe tumanyi Destiny nali muwaddirya Sewati Destiny Mirembe Sewati nkunyonyo Sewati baba bangundi bamamba yandola kwate liri common George Sewati lirinnya lyange so nali muwaddirya Sewati anko woli bigambye Mirembe nga siriwulirayo mumanya gakika nedira mamba anti ngamba Sewati simanyi gye balijja naye nze lyerinnya lyange Sewati George toyinako bazadde bo basobola kuyambako ku lutalo luno kugambye twa involvingamu bonna betusobola oli ensonga eyo tata otwandimufunyeeko ekitundu tufunye ku taata wannwanyi toyinayo taata muto omuntu eyandibadde nnyo kojjooli webali nnyo kyembadde nekugamba yeyandibadde naye yandibadde omusaala ennyo naye wentuukidde okugamba wetutuukira ku eyo extent gye walaba mu mawulire kati olowooza tuba tetwakigezaako aye aba teyagezaako kwogerako naye tukoze bubi newandikubidde oba kojja n'omugaba bali taata agambye tammanyi kojja asobola okwogera nga wewaba nga akkiriza neke nyininyini no waba nga akkiriza no kamalayo point yange waba nga akkiriza ye kenyini asobola okubayita ne gye twali tukola ki tubeera n'abalaga nti bano abaana basulanga awo ono ng'asulamu eno luumu oli ng'asulamu eri ekitegeera Natete ompisiza si bulungi naye ati sitwandifunye ku taata oba kojja naye so far it is private ebintu ebimu so musubscribing muliking Natete we tunaaba yeetaaga obuyambi obulala tunaamubeererawo so far ye taata wa Destiny musibe bulungi mweraba